Olisha M, please sit down. Please sit down. We want music, not noise. We want music, not noise. Obudde bw'omala ng'oli mu kuyomba ne Kuruthum bukozese onoonye writers abalungi bakuwandiikire good music. Omuntu wavayo n'agamba nti takumanyi mu bayimbi si musango, naddala kwabo abantu abali very busy abakeera ku makya ne bagenda ne bakola abantu abalina emirimu gyabwe nga bo erimu yaabwe yakunoonya ssente. Olaba nange atalina mulimu sikumanyi, siinayo na luyimba lwonna lwe mmanyi. Olwo Dr. Kuruthum. Upcoming artist, ensonga z'omwana eyafulumizza obutambi bw'ekiseegu oba obutambi bwe obwalabikidde ku mitimbagano, njogera ku Pretty Nicole, ziveemu naddala nga gwe opinion yo eri against omuntu abadde aliisa omwana oyo, abadde amusuza, abadde amwambaza, abadde amuweerera, abadde amuliisa, ziveemu. Kubanga wayina obudde bungi nnyo okuyingira mu nsonga za Nicole before ng'ebyo byonna tebinnayingirawo, ebyo byonna nga tebinnajja, ebyobuseegu, ebyomukuba, ebyokuba endongo okutoloka ku ssomero, wayina obudde okugiramu eyo time, naye you did not show up. What makes you come right now? What makes you come right now? Nze mbadde nteesa buteesa obudde buno bw'omala ng'otuwogganira bunoonye mu writers abalungi bakuwandiikire music omulungi, tutandike okukumanya nga gwe bw'oyagala tukumanye. Yes, igwe oyinza okugamba omanyikiddwa nnyo oli serebu, gw'oli serebu mu kaliba eyo, naye toli serebu mu bantu abalala naddala ffe ng'abatannaba kumanya. Naawe yenze Sheila Adita. Ensonga za Nicole zikyagenda mu maaso. Iffe tuvumirira nnyo abantu abavayo ku last moment, tubavumirira nnyo era tubanyigira nnyo. Inaddala nga mugezaako okulaga nti mulumwa nnyo mu biseera by'ebizibu ne mutalumwa mu biseera bya ssanyu. Ebiseera Nicole we yeetaagira obuyambi, obudde bwe yeetaagiramu obuyambi, abantu abamu ku mmwe bwe budde bwe mwandijjiddemu ne mutagira mu budde bwa bizibu. Omwana oyo yafunako ku bizibu ebisinga bino: ebizibu by'okukubibwa emigo nga bamukutte n'omusajja, ebizibu by'okudduka ku ssomero n'abula, ebizibu ebirimu poliisi, ebirimu balooya, immwe nga muli eyo musirise. Afunye obuyambi, bamukutteko, bamugye gye bamugye, bamubudaabuze, bamubuuliridde, bamuwadde ekyokulya, bamuwadde w'okusula walungi, bamwambaze engoye ennungi, bamututte ku ssomero asome, immwe muli eyo mutudde. Olw'okuba kati mulaba ekintu kyabise muvaayo mutandika obulaminga omukazi. Mulinga abapininga omukazi ono nti yensonga lwaki omwana oyo obutambi bwe bwafulumye. Ne mwerabira nti kaseera kaneeno omukyalo oyo mwandibadde musimpathizinga naye ne mugamba bannange image y'omukyalo ono egenda kufa olw'ebintu webiti ne webiti omwana byakola. Era nga mbadde ngamba gwe ng'omukyala wandivuddeyo ne weegatta kw'oyo omukyala, mutuuze omwana oyo mumubuulirire nga mmwe abakazi, wabula se kuvaayo kutandika kulandagga. Mind you, my dear, this is not a music industry. Tuli mu bulamu bwa bulijjo, si music industry where you live a fake life. Tuli mu reality. Nti omwana ebintu byakola bisusse emyaka gye. Omwana muto at the age of 14 atandise okwegatta n'abasajja okugyamu embuto, okukola ebintu by'ekiseegu. Tutunuulira future ye wanaatuukiza emyaka 18 agenda kubeera atya. Era nga tugezaako okulaga abaana abalala abali abaana ab'obuwala nti ebintu nga bino muwala munnammwe byakola tebisaana era tebirina kukolebwa. Era nga twetaagira ddala abakyala nga mmwe muveeyo mubeere nga mwegatta ku bakyala bannammwe abaliwo okubuulirira okubudaabuda abaana abaweddemu essuubi. Abaana abalalu babazze mu layini, wabula si bintu kuyombera mannya. Bino bintu si byakunoonya publicity, si byakunoonya fame. Bino bintu bikwatagana ku bulamu bw'abaana abawala abato aboonoonese nga tebannaba kwetuuka. So mu budde buno bw'omala nga you making noise, shouting for us, noonya music, that's where you belong. Sigala mu music wo ne bano abakola emirimu gyabwe emirala baleke. Kuruthum is very busy looking for money.
anoonya baana beetaaga buyambi, akola charity organizations, ali mu kuzimba masomero, akola ebintu ebyenjawulo, talina budde kunoonya ba upcoming artists. Yenze adita